Ku kyalo Nabaziza mu tawuni kanso y'Ekyengera gye tusanze Sharon Nakyeyune ng'atunula binsobedde oluvannyuma lw'okuzaala omwana nga talina waafulumira. Okusinziira ku Nakyeyune, omwana we ow'obulenzi kati aweza omwaka gumu, yamuzaala bulungi mu ddwaliro lya gavumenti e Buwama era abasawo ne bamusiibula. Nga wayise ssabbiiti bbiri yafuna omusujja gw'obwannakawere era omwana n'amulekera nnyina agendeko mu ddwaliro. Mu kudda nnyina we yakamutemera ng'omwana we bwe yali talina waafulumira. Ngenda okukomawo nasanga maama awuniikiridde. Ne mubuuza maama kiki. N'aŋŋamba genda olabe omwana. Ngenda otuuka ku mwana nga mubikula. Ngenda olaba wansi kabina nga wali closed nga waliwo ennyama. Wakati w'obusajja bw'omwana we wali akatuli omwali muyita obubi, agamba amagezi gamwesiba n'alowooza eky'okkolera omwana nga takiraba. Kati olw'okuba nti yali mwana muto nga bw'afuluma tosobola mmanya kuba yalinga abawa amazzi. Nga maze okwekuŋŋaanya ekyaddako kwali kutwala mwana we mu ddwaliro e Gombe ne bamusindika e Mulago. Ajja badokita ab'enjawulo ne bakebeekejja omwana ne dokita yasembayo n'abagamba ekituufu kiri nti omwana tulina muggyayo biki byenda nti waalina ofulumira kozi kati akuze pupu oli buli bw'afuluma akatuli kaali kajja tuuka kagaziwa ate afuna obuzibu obulala. Wano omwana we yamala n'alongoosebwa wabula olw'ekizibu ekyali kituuseewo amaanyi gamuggwa ng'alaba ebyenda by'omwana we biri bweru. Bwe yamala okuyonka n'afuluma kati kwe kulaba ebyenda biri. Kati mumukwata twaliwo babiri ne mmula ekyamazima namukanyuga eri. Ebimu ku byamulagirwa kwe kuliisa omwana aweze kilo 10 balyoke baddemu okumulongoosa ekyenda bakize we kirina okuba nga amaze okuwummulako ekituli. Agamba nti okuliisa omwana ono okutuuka ku sseri mulongoosa kimufuukidde kizibu anti bw'abeera ng'aziweza ate ng'alumbibwa ekirwadde n'addamu n'akogga. Kuba baŋŋamba alina kubeera wa sajjala 3. Esajjala esooka yaggwa kati abulayo sajjala 2. Sajjala ey'okubiri y'okuopeninga down n'okuzaayo ebyenda bye. Nakyeyune waasula apangisa nga butuukidde olwaleero landiroodi wa mubanja emyezi 4 so nga n'ebyakola ebyokwoza engoye temuli ssente zivaamu kusobola kweyimirizaawo na mwana we. Mikwano gye gibadde nga gimbeererawo ge mazima naye nagyo gituuse ne gikoowa kuba leero gyamukubira omugambe munaayo omanyi naalumpaayo omutwalo n'agukuwa naye naawe owulira ng'okooyo basaba kuba tunaabasaba paka ddi. Endabirira y'omwana ono naye mwekubya mpi anti ng'oggyeko okulya ebigonda byokka n'obusuuka bw'omwana alina okubukyusa buli kiseera okukuuma ekyenda kino nga kiyonjo. Nina okubeera n'obugoyi nga bwa kotoni anti nina obbeera nga buli waafuluma nkwata amazzi agookya nemuyisaawo so that tafuna infection. Naye obwo obusobozi sibulina because neetaaga amanda mba neetaaga flask azisoba mu 2. Agamba nti newankubadde bakyakkanya nebba wabula naye ssente zamuggwako kubanga pikipiki gye yalina yagenda nga bali mu kujjanjaba mwana. Era natero gimalayo nga yakagivugako emyezi gyali 10. Omwana bwe bamopaletingira yali yeeweze ssente kati ng'alina okusasula ssente za wa boda emitwalo 10 buli wiiki ate asasula ne ssente za blackers yali ajjayo okulongoosa omwana ono emitwalo 10 buli wiiki. Nga tasobola bimanejinga. Mu ddwaliro e Mulago abasawo baamusaba obukadde 5 zagamba nti tazisobola. Mga kati dokita tunoonyeeyo mmeka n'aŋŋamba ekitone ennyo omwana ajja malawo $5 million bw'atyo. Wano wasinzidde n'asaba bazirakisa okumudduukirira bamujjanjabire omwana naye ye yagaleko nga maama anti ono ye mwana we asooka era gw'alina yekka. Kinnuma okuyitawo ne bagamba omwana kiki ekizibu kiyita bayisaawo ekizibu. Kozi babyogera n'obiwulira ne bikuluma nga maama naye n'oguma kyova olaba nzize nga nsaba bannyambe. Oluvannyuma lw'okutalaga amalwaliro ag'enjawulo n'abantu Ssekinnuma okumuwa obuyambi kati essuubi ndi muli mu balabi ba Spark TV okumujjuna. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Success. Naye nno oli gido.